Hajji yakabasanya omwana oba nedda. Hajja tubadde tukusaba bobanga biwayogera waliyo bikakasa vaayo gye weekwese. Ate kijja kuba kya buswavu nnyo bwe kinaavaayo nga Hajjati muki oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Atutuusa okusaasira kwaffe still eri Namirembe Diocese olw'okugenda maaso n'okuba nti baviibwako oba n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu Bishop Emeritus Samuel Baragadde ono nno yagenda maaso n'okuba nti abeera ku bukulembeze oba obwa Bishop okuva mu mwaka gwali gwa 1994 paka 2009. Twasaaliddwa nnyo ng'eggwanga wamu ne Namirembe Diocese wamu n'abantu abagenda maaso n'okuba nti nno bakiriziganya ne Anglican Church wamu n'abo abagenda maaso n'okuba nti bajagaliza ebirungi. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulagumize kisa. Abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo nno gwe mukutu kwe tutebenkedde olunaku olwaleero. Tulina tatenja akaseera kabadde kagenze maaso n'okuba nti nno keewerekedde nga tetugenda maaso nakuba nti twogerezeganya wano na wali wabula olunaku olwaleero omukisa tugufunye ne tuddamu okuba nga we link up with him. Buuza ku balabi ebigambo Mukama waffe yeebazibwe. Amin. Amanya agange nze Nsereko Godfrey naye nga bwe mumanyi waliwo liri erizannya emizannyo baliyita Taata Angel. Abantu balinkazaako ne bo bagaba ne mumpite mwami Nsereko tebabiwulira tebikyakola naye nga mbalamusizzaako nnyo Mukama abatuwera omukisa. Amiina. Kale tujja agenda straight ensonga etuleese olunaku olwaleero buli wabaawo ekintu ekikwatagana ne family tukunoonyako cause at least twagenda maaso n'okukizuula nti olina nnyo obumanyirivu mu line eyo family baana bakyala mu ange kufaananako bwetyo. Kale sebo tugeze maaso tugende sebo kale tugende maaso kale olugera maaso n'okutunula ensonga ezigenda maaso ennaku kati zibadde 3 waliwo ensonga egenda maaso n'okuba nti etambula eya Hajjati Zuula wamu ne Hajji. Hajjati Zuula agamba nti Hajji we abadde agenda maaso n'okuba nti akozesa muwala waabwe akabasanya omwana ow'emyaka 14 mu kulambulula okutuufu aba mwana waabwe but mu side entuufu abeera step daughter oba taata oba Hajji si yazaalira ddala omwana ono okusinziira kale okulambulula but era kiri nti omwana abadde waali yaleetebwa ewaka is part of the family 100% naye nti Hajji abadde alina ebikolwa ebyensonyi byagenda maaso n'okuba nti akola eri omwana nonta nti baana banne bagenze maaso n'okuba nti bavaayo ne banja ekyama oba ensonga ze bagenda maaso n'okuba nti balaba ne babikola bette ate ne banyonyola ekituufu wabula ne banyonyola ekituufu anti era wengenda wabula wetuba twogera nti ne banyonyola ekituufu essaawa zino ku byakagenda maaso n'okuba nti bivaayo kati ekituufu kiri in court. Ekituufu kati kitagaatagana olw'ensonga nti ate abamu kubaalumiriza ate batandise okuba nti bakubengalike ne bagamba nedda Hajji tuwaayiriza muwayirize nti essaawa zino Hajji gyali yandifuna obwenkanya kyonna era kiri in court olw'ensonga nti kati essaawa zino story yavudde okuba nti eri side emu luli badde buli omu aga Hajji musajja mubi Hajji musajja mubi naye ate kati essaawa zino n'omukyala maama abadde aleeta information ate naye yatandise okukubwamu ebituli mu buufu obwo ne interview akyaziganya okuzijjako bamuyita agamba omwana wange mulwadde kati ebintu bikyaleeseemuko obuzibu waliwo information ejja buli kadde eyeetoolodde ensonga eno tutandikirawo ebyo nanga bikyaleyo maama bw'abanga akakasa nti ddala omwana abadde akabasanyizibwa Hajji kino kye kiseera kyeyandibadde avaayo mu attacks zebamukolako kati yandibadde atandika okuvaayo kati n'adifendinga bye yakola ku show ya Ruth Kalibala yandibadde essaawa eno avaayo n'atandika okukuba buli kimu kyakola ki
ekigenda maaso yandibadde avaayo n'aba ng'akikuba bukubi ate n'atayakweka bwekwesi wabula bwe yeekweka kabonero kalaga nti bambi byayogera birimu ebiki birimu ebituli naye ate kino kitegeere nti awali omukka tewabula muliro kubanga ku audio eri Hajji yagamba jangu tuteese byabaawo wayinza okuba waaliwo ko ku mukka n'akalira akatonotono katugambe ne bakozesaako ne bagaziya fayiro tugambe naye nga Hajjati bw'abanga byayogera yabikakasa ku show yasookera ddala n'amaziga ge yakaabanga gaali matuufu nga ddala gaali gadda tegaali ga krokodayiro essaawa eno yandibadde avaayo n'adifendinga buli kimu ekiri mu kwogera kubanga ebyogeddwa bingi nnyo biragira ddala nti Hajjati mulimba byetulabye nga birina ku TV nga tuvuddeyo ne ku gundi ya Kalibala tuzze ku TV biri ku Soul TV birina ku TV ez'amaanyi nga Bukedde TV ne Soul TV kati TV y'amaanyi TV ez'amaanyi zivuddeyo zitandise okukola ki okola interviews eziragira ddala nti Hajjati mulimba so kano ke kaseera nkoola Hajjati gy'oli omwana oyo omulwadde gw'ogamba gw'olina omulwadde ennyo gw'oli mu kukulabirira kati eno ekifaananyi kyo kiri mu kufa oli mu kwonoona ekifaananyi ky'abakyala kati tetwagala tookiikirire abakyala bano abalimba abakozesa emboozi okuyisaawo ebyabwe nga boonoona amannya g'abasajja tobeeranga abo Hajjati tubadde tukusaba bw'obanga byewayogera wali obikakasa vaayo gye weekwese naawe otandika okukola ddaye waakalibbala yakuwa interview kuba ennamba y'ogirina ne waali omanye ddaye waakalibbala otandika okukakasa bye wayogera obulimba bw'abaana bo bennyini obw'abaana bo ab'omu maka abatandise okuvaayo okugamba nti Hajjati akola ki alimba osegedde otherwise bw'osigala nga weekwese kikiikira bukiikirizi nti oli muki mulimba ate kijja kuba kya buswavu nnyo bwe kinaavaayo nga Hajjati muki so kati ke kaseera Hajjati aveeyo akole ki yedifendinge buli kitulo kitegerekeke n'ekirala ensonga zaaki tuli ku nsonga za kabasanya mwana tuli ku nsonga za kwagala kutwala bugagga bwa Hajji katutandise okubuzaabuzibwa okitegedde twensonga kyentuufu twagala kulaba mukebera mwana nti Hajji yakabasanya omwana oba nedda ekyo kyetwagala kyokka tetwagala bugagga ebyobugagga tujja bitegeera oluvannyuma naye ensonga eno ewedde ey'omuto yokabasanya omwana ono omuto w'emyaka 14 ewedde okitegedde kyeŋŋamba ensonga eno ye eri ku ki gye twagala naye kati tuvudde ku mulamwa gwonna abaana banisogamba anti yasaba divorce ne bagimamma ne bagimumma ne bamugamba simanye bamuwe ennyumba Hajji baseekaawo Hajji bonna ne bavaayo anti amugamba omuwa ennyumba yegundi n'agimumma n'amugamba kankuzimbira ennyumba yo nedda tetwagala nsonga y'amayumba temubitugambe ebyamayumba tetwagala nsonga y'amayumba the principal issue is kukabasanya mwana ono gwe twagala Hajji abadde akabasanya omwana ono ow'emyaka 14 oba nedda ekyo bwe tukimala nga Hajji omusango gumussa mu vvi akwatibwe ng'amateeka bwegakola ki bwegalagibwa then tulyoke tulabe ebyobugagga kuba kati tebina nakwogerwa ebyobugagga bya Hajji n'okwagala okutwala ennyumba ya Hajji terina kwogerebwako ssaawa eno how and why yaki temutujje ku mulamwa twagala mulamwa gwa mwana yakabasanyizibwa myaka 14 nti poliisi egamba nti Hajji kituufu omusawo wa poliisi medical report yavaayo n'omwana ayogera nti kati awo tugende mu kooti tuwoze musango ogwo gwokka examining ekyo mu kooti gwokka nga tunaba kukwata ku byabugagga simanya mayumba simanya mamotoka simanya divorce no please bamaseeka ne bamahaaji mu buwombeefu obungi temutubuzaabuza mu abaana b'ono Hajji abageza okuwolereza taata wamwe kituufu nange omwana owange kabere taata wange kabere maama wange nsobola omuwolereza emirundi 10 ku lunnaakyo nere temutubuzaabuza kituufu mulina bakita batya
mulina obuyinza bonna obuweereza kitammwe nti temwagala biri mukomera teri agaana musobola okukola obulimba bwonna naye bannange musigale ku mazima ag'okukwata muganda wammwe. Kituufu taata wammwe abadde akabasanya muganda wammwe? Yes or no? Kyetwagala kyokka okumanya nga tunabagenda wala wonna taata yali ayagala sima maama yatwala mataka nedda baana mmwe ab'obuwala bendabye mukyusa statements bwe bibanga bituufu nga mukimanyi Hajji oba kitammwe abadde akabasanya omwana ono ekintu kye mwandikoze kwe kusirika kye bandikoze kwe kusirika ne batavaayo kukola bulimba. Ontegedde bulungi? Nedda. Kye bandikoze ne bategeka nti kitaabwe akoze yabadde akola ebintu ebyo bikyamu. Nti emisango kye bandikoze bandisirise tebandinyiza kigambo kyonna ku testifying falsely against their father. Nga kibali mu kukola kati okulimba babanga bakola bulimba. Bandisirise ne badduka ne bagamba nenze ebinsonga ezo siziriimu taata wange saagala kumwogerako kino na kino kansirike taata omusango bagumukutte ku lulwenzi sikola ki I prefer not to say naye bwe babanga abaana abo ab'obuwala balimba nkulayirira ebintu bino bizibu nnyo ensinzibu essaawa yonna bijja kufuuka biti biri baddira somewhere at some point kuba tosobola kuwaayo mwana munno muganda wo tosobola kuwaayo muganda wo n'omuwaayo n'ogamba nti alimba n'oyimira ddala ku bigero n'ogamba alimbira ddala tebaamukwata kati ate bali abaasooka testify kyenkugamba kati tulina obulimba bunnyo obugenda maaso mu famire eyo obulimba bungi abamu baagala kutaasa taata waabwe amagala kukola biki ebintu bifaanako bwe bityo kati weŋŋambye yo ndi Hajjati aveeyo bw'aba talimba naye naye bw'aba yali alimba bintu bigenda mutabukira bubi nnyo kigenda kuggwa bubi naye bw'aba talimba aveeyo akakase okitegedde kati mu byonna nze byonna njagadde mbyogereko nga bwe biri mbisiinyeeko nga bwe mbyogeddeko naye ensonga enkulu ennyo nze nganze gye njagala okuteekako essira y'okupaying attention to details mu baana baffe paying attention to details ng'abaana baffe boogera naffe okuwuliriza okwekenneenya okubeera obulindaala obuteesuleyo gwa naggamba ng'abaana baffe balina bye batugamba okubeera free nnyo ne open eri abaana baffe nti omwana asobola okujja n'akugamba nti daddy omusajja waawali yankutte ku bbeere openly daddy nabadde ntambula omusajja n'ankuba kabina openly nti daddy nabadde ngenda wali omukazi waawali nampita naŋŋamba ŋŋende mukwate ku bbeere kubanga n'abakazi nabo bakabasanya abaana baffe ab'obulenzi omwana omuwuli owa university bamukabasanya emirundi emeka tumuleke wamuwulira omwana omulenzi bamukabasanya bamugamba agenda akandike laptop ne bamukabasanya kale olaba oseka nsonga eyo tekuluma olimba oyinza otya okusekerera ensonga bwetyo nti omusajja takabasanyisibwa lwaki oseka ekyannuma nti gyasukka mugumu anti ye yayisibwa bubi bambi n'omukazi asobola okutesifya n'agamba he raped me several times era bwe gina omusajja asobola okulwepingibwa infact ndowooza ngenda tandikewo nange ekibiina eky'abasajja ekiwandira eddembe ly'abasajja abakabasanyizibwa abakazi abakakiba omukwano kubanga abasajja naffe tubonyebonye nnyo omusajja omukazi n'atuuka n'akukako omukwano nga toli mu mbeera eyagala kukola mukwano abasajja balwepingibwa segedde
Tibinyo n'omusajja ali mu kusekera mu bintu ebiri n'amakulu. Siseka. Kale mbi. Nedda agaliwo olimba. Nenga bambi abasajja bo bakwatibwa. Abasajja bakwatibwa ddala bakabasanyizibwa. So de wali ku nsonga paying attention to details ez'abaana baffe ab'obuwala. Lwaki twogera nnyo ku baana ab'obuwala nti abaana ab'obuwala ye rate ennene esinga okubonyaabonyezebwa ekitonde ekisajja mu nsonga za domestic violence, mu nsonga zino eza rape zetugamba, mu nsonga za defilement, mu nsonga bwezityo zetwogera kati nga bulaba ensonga ya Hajji nono step daughter we. Okitegedde? Paying attention kubanga omukazi yagamba nti omwana yamugamba wansi wa nnuma. Ono n'amugamba mbwerabeka infection. Simanyi bagenda okozesa tube oba something like that. Ataga Hajji abadde anywanga n'enjaga eya buli kadde. Why? Mbwempulira? No, for real. Kuba yagamba nti Hajji teyakomanga kunywa njaga mbulumu yagimugulira nako ng'agigulira Hajjati. Hajjati naye anywe banywe bombi. Hajjati aga yagenda nako gye baginywere gye bagijja mbongo mwami era ate kyandiba kituufu. Naye abantu abakulu banywa enjaga. Abantu abakulu nnyo banywa enjaga nga nzina gwe mmanyi aginywa musajja mukulu wa family naye ayikera n'aginywera emmanju. Mbona abadde aginywa buli kadde mbusima ne bwe bagenda ku supermarket omukyalo oluva mu supermarket asanga baawo akyuse mu mmotoka nga si yoli gwalese. Akati let's pay attention to details mu baana baffe. Njagala okubiriza abazadde baffe nti omwana wo bw'akugambanga ekintu nti mami oba daddy okutukunnuma tomugobanga n'avaawo n'ogamba genda you'll be fine, genda ojja kuba bulungi, genda muyite ogambye ki kukuluma jangu kebera okutu kebera kutunuulire omugambe kwazze kuti omubuuze details kubanga abaana abamu tebaga nnyo oluusi batya okwogera details. Muyite omwe kubadde kutya kuli kutya kukulumirawa kwabadde ki kyatandise kitya ani yakubye wabadde otya ogenda oba nga atandika okukubulya story yonna nga bweri naye bw'otamugamba akireka nekikola ki nekigenda maaso nga kibeerawo nti omwana omuwala bwe yagamba maama we timunange wansi wa nnuma maama kasi yamugamba genda ereka infection full stop omwana agamba why kati ntandike nti omunnyonnyola nga tampise nakunkebera. Okitegedde kati kino kiri eri bazadde baffe nti omwana ne bwagamba nti nno okutu ennyindo ennuma muyite omugambe ennyindo ekuluma jangu yabadde ki kebera ennyindo kebera booti mukebera ennyindo munda ojja laba nga omwana atandika okukola ki okwebikulira nga omubulya ddi tuyatandise ddi wabadde otandika okukola investigations. Abaana bonna bava okimanyi nti abaana baffe babeera bullied mu masomero ne baba bullying ne babakuba ne babamenya. Juzi waliwo omwana eyafa era waliwo omwana eyafa baamukuba muganda wa ngabola ntuli ba Luganda ne kati gwe n'osamba omwana wange n'amusamba. Kati bwe yamusamba omwana n'atakola ki mwana wange n'atayogera naye oluvannyuma nnyo bwe omwana yagamba munuma kati ye maama n'alowooza nti kya bulijjo naye munnange bagenda olaba omwana takyatambula embirizi zakosebwa munda sima yamukono yamukuboba kuki bagenda omwana takyatambula. Omwana bamubuuza mu ddwaliro obulwadde bukoze eki omwana nga wali wakagamba Saamu yansamba tteke. Owulidde Saamu yakola ki yansamba teyakola ki teyayogera iyo yayogera ogwasooka naye bakirabanga akiri lightly Saamu yansambye etteke olwokuba pain yali tenakola ki naye omwana ayina bw'ayogera ekigambo nti Saamu yansambye etteke
yakusambyewa wano owulira otya era bw'onyigawo tutandika owulira nga olaba wabawo obubonero obulaga nti abantu wali hat n'ogenda mu maaso kati kino kiri eri bazadde bonna okutandika okubeera free n'abaana baffe bino byonna bijja ndi tubeera mu maka nga taata bw'ayingira mu maka oba maama bw'ayingira ewaka buli omu amwesamba nze nkyewuunya nnyo waliyo abaana bangi kati batandika okutestifying against their mothers bamama babwe ntize maama wange yankola bubi nnyo maama wange yali tanjagala maama wange yannangiranga ebigambo ebyawa newwa maama wange yaŋŋamba nga sirisobola neŋŋamba ye ate bamaama batandika ddi bamaama mwatandika ddi okubeera nga abaana bammwe muboogerera ebigambo ebibi bwe bityo ngenda obala ku tiktok ng'abaana basabula bamaama baabwe nogamba ye bamaama batandika batya kino kyonna gye kitandikira gamba nti omwana watandikira okuddukira maama we omwana watandikira okuddukira taata we nga taata bw'akomawo buli mwana akwata kkubo lye owekisenge nayingira ne bajja nga basooba mpolampola ne bayimirira mu kaso ne bakubuuza sipetano taata salaamu aleikum Hajji ne badduka teri mwana alikweyabiza because bakimanyi omwana bwanajja n'akugamba nti no munange omunaye waliwo omusajja yajze n'ankozesa ajja gamba taata tajja kubikkiriza ebyo taata tajja bikkiriza kuba ne bwe mugamba ajja kunenyanze nabadde nkolayo ki ajja kunenyanze kiki nabadde nkola essaawa eyo ajja kusooka kunenyanze nga tanaba kutunulya mu nsonga zange kati abaana baffe bagenda kukosebwa nnyo in silence bagenda kuyita mu bizibu abaana baffe ab'obuwala okusinga ensonga eno y'omwana ow'obuwala omwana waffe ow'obuwala agenda kukosebwa nnyo mu silence bagenda murepinga so many times ng'asirise bagenda mwebakako emirundi mingi mukabasanya emirundi mingi ng'asirise because amanyi nti bwe naagamba taata wange eki bijja kuba birala okitegedde abaana baffe bano abato abataneetuka bagenda kubonaabona nnyo kubanga tajja kusobola kweyabiza maama we bw'anajja nva maaso tombuulira ani agambye wabadde okolayo biki kati n'omwana ng'akola ki ng'asirika abaana tebali free abaana abatali free na bazadde baabwe bebino ebizibu bayitamu ng'ebyoyo omwana kyandibadde waakiri kyandibadde kibaawo omulundi ogwo kyandibadde tekiba nawo waakiri yandikomye kumukwatako ku bbeere kale tugende tukomaawo omukazi aganga ebiseera ebimu jasa amuyita namukwatira for some time ng'otandika otya nti waliwo those days nga jabuzi namuyita n'abeera naye for like 1 hour ng'ali mukwatirira bukwatiriza nga ne maama alaba no nga talaba byonna maama abimanya luvannyuma bano abaana beeboogera kati kyekyo alenga n'abaana badde basirise ebbanga nti kyandibaddewo olunaku lutya omwana oli abyasa atandika kubanga abyasa mu ngeri yalumiriza munne teweegaana esegeza nga n'oli abadde atuusibwako ekyo abadde musirifu ebbanga lyonna kati munne ndowooza oba yatuuse n'alaba nga kisusse kati n'atandika okwogera naye nga gwayogererako oli omuwala owulira nga alinga amukugira togaana obwedda mukola bweti najja bwati togaana kati ennyumba eyo erimu okutiisibwatiisibwa ennyumba eyo erimu kino kyembadde njogerako kyennyini ekyokutiisatiisa abaana balivinga in fear segedi kati step father ye n'agamba nedda kati kanaakaana engeri gye sikazaala ng'alinga agamba mu buto bwako myaka 14 segedi kati kino tukitegeere bulungi nnyo abakyala bonna balina okutya balina okukozesa fiya yaabwe n'okwekengera kwabwe okutaasa abaana baabwe ab'obuwala ontegedde bulungi balina okukozesa okwekengera ennyo okwekengera kwabwe ne fiya n'okutya kwabwe
okutaasa abaana baabwe ab'obuwala eri buli muntu yenna kabeere mukazi munnaabwe nti bw'olaba omwana wo ow'obuwala nga zze wange ewa mwami Nsereko ky'osooka okulowooza kwekengera mwami Nsereko teyebaka kaana kange kakyali kato mwami Nsereko takabasanya omwana wange ekyo ky'olina okusooka okulowooza ky'olina osooka okulowooza kabeere bbaawo nze kankubuuli kubanga bataata bangi bakola ebintu bingi nnyo bawala baabwe kabeere bbaawo mwekengere I'm telling you, do you know why I'm saying that? Because cases tuziraba cases zibaddewo emirundi mingi etali emu etali bbiri etali mu Uganda moka ebuli mu nsi zonna abakyala kye balina osooka okukola kusooka kwekengera naffe abasajja tulina okukimanya nti n'abantu batwekengera networking accordingly. Yes, okuleta abaliyo obugumu we are not going to do anything. Exactly. Naffe tulina okimanya nti kakati we bituuse ensi yonna etwekengera tayina omaaso batwesikisa baana bwe baabuwala kati acting accordingly okubalaga nti bana we have no harm. Teri asobola kumpa baana be bawala n'abaana abo mwami Nsereko omwana wange kankakulekereko obeereko nako waati tewali agamba mwami Nsereko yakana kanye kato myaka 10 tisobola yadde olina ababo naye abanga oyinza obbakola ekintu okitegedde kati labayo ensonga eno eri bweti step fathers maama gwe ngoze n'omwana omujja na nnyina omwana ow'obuwala omwana omuto bw'atyo omwesigisa otya step father we ojjawo obugumu ojjawo obuvumu obwo njatubeere balambulukufu bulungi ojjawo obugumu obwo buvaawa amazima Katonda buvaawa mwana wuuyo akuze ebbeere lisunye okitegedde ebbeere lisunye likoma eri akabina kaako kali eri simanyi oyo omwala yaddayogera omuddugavu yoyo simanyi I don't know nze gwe nasinga oba tebamulaze feesi ye bebadde tebamulaga nze nasinga laba oli yali alumiriza olwo gwe nalabye ku gundi emu YouTube channel mba kita gospel live oyo yabadde omuddugavu oyo yadde wawaka vokoli yayambadde masiki oli tannayogera kakati lwaki oli yayambadde masiki lwaki yebise masiki bwaba yabadde ayogera byabadde mazima anti bana abaana nedda misansere ku bana abaana bakyali nedda gwe omukazi oyo yayogedde yabadde ayina n'omwana nga bamugambe kuliko okuzaala yabadde ayambadde ka masiki lwaki yebise masiki bwaba yabadde ayogera byabadde byamazima ontegedde bulungi anti kati wenyinza okumusuulira tawulo weewano nti we tugenda mu mateeka ompulira bulungi anti labayo kati wuliriza bino ebintu birimu okuleeta obujulizi naki okimanyi bulungi ebbanga lyonna we tuba mu kooti abajulizi basooka ne baprotecting bwera waliwo etteeka kuki baprotecting ku bino byagi ebyo protecting banga ensonga zirimu mada zirimu biki this is a capital offense my friend nkimanyi capital offense nekyo kati ogeza kungamba nti oli yasosa atayambadde masiki yobulamu bwe yabutadde matiga wangisebo kisinzira gwe engeri obusazeewo kwekwata olabagwageza nti oli yayambadde masiki ye atayambadde yobulamu bwe yabutadde matiga naye ono omuwala omukulu ono gwe nalabye yayambadde masiki lwaki yayambadde masiki okwebikka bwaba bye yayogedde yabadde abikakasa kesi bw'oba ogyetegereza tonalaba masimu gatandise nkimanyi obulamu buli mumanyi nkimanyi naye nedda kyeŋŋamba lwaki yayambadde masiki nze badde pointi yansigattako kyenkugamba yandibadde avaayo n'alumiriza Hajjati n'agamba Hajjati oyo mulimba ng'akakasa ebyaddala bye ng'akakasa yalebame Hajjati akola bya bulimba naye golozo tetwe bamutegedde yayambadde masiki kale tuganya gibiseko tebamutegedde nti oyo gundi
era abalinanyo baba basobola okumanya nti kati tuddeyo bannange ffe tulina okwegendereza ebintu bingi. Bw'omanya nti otutte omwana wo ogenze n'abaana be ab'obuwala ew'omusajja omulala olina okuba nga obeegendereza emirundi 10 ku kinnaakyo naddala ng'abaana abo ab'obuwala bakulu bakuze kubanga omanya bumanya nti essaawa yonna seeka abaana bayisaamu eggaali kubanga bw'ogamba nti abaana yabaleranga n'abakwatirira myaka 14 tibanneetuuka kitegedde omanya bumanya nti kati kino kyekikola kyekiddako so abaana bamaama baffe twagala obbakubiriza nti abaana bammwe ab'obuwala temubeesigisa ba step father bammwe temukisussa nnyo okulaga laavu nti oyo taatawo genda naye mu kisenge munyumye empulya mbu yayingira mu kisenge yayingirangayo waliwo ne yamusindikayo Hajjati ng'asindika mu kisenge like ng'amugamba sima bagambuuze taata oba anaali emmere biki naye omwana ono ng'atandise okufuna okutya kati ng'atya n'okugenda ewa okitegeera olwabiri ebyali bibaddewo naye ng'ate ye maama tamanyi ng'ate ye gwasindika genda mu kisenge omugambe yes ng'omusindikayo ku ki yamuzaala anti yafuuka taatawo atya yafuuka taatawo ate babakebera taatawo yamuzaala babakebera omusaayi gwe DNA anti ogambe yafuuka ngambe ng'afuuka atya by what by love by default atya tekisoboka olina okwegendereza tomwesigisa olw'okuba omulaba nnyo olw'okuba bbaawo kesi ezinyinyi nnyo tuzirabe olw'okuba bbaawo ate no notandika newebekako muwala waati yamuzaala ontegeredde yamuzaala no nkubuulira amazima yamuzaala notandika okukaaba yabase ku mwana wange yese ku mwana wo twasose ne tulowooza nno omwana nno yamuzaalira ddala ng'omukazi byayogera nibagenza ojjula nga step kati kino tolina kwesigisa step father baana bo baabuwala ng'omanyi si yabazaala tokikolanga tobeesiga tomwesiga ate n'omuli n'ogumu kyekugambye nti omukyala ena alina okukozesa okutya kuli fiya okwekengera n'okutya kwonna okuprotectinga omwana wo ow'obuwala ekyo abakyala bwe banakikola abaana babobola bagenda kuba baba protected minu kinnaakyo omwana obwakomangawo ewaka mubuuzeeko mugamba waayi oli otya otambudde otya makubo gali gatya mubadde mukola kine taata wammwe mubadde mukola kina nga bw'omutunulira mu maaso nga bw'omutunula wano ku feesi wano reading a face kubanga bw'osoma feesi eno omulaba engeri gyakyuseemu oba ontegedde parents need to learn to read the faces of their children mulina okuyiga okusoma faces z'abaana bammwe bw'afrowninga face bw'anyiiga muganda namubuuzizaako awo n'afunya face nesitegeera lwaki kikole ki genda ng'okifollowinga up kigoberere olabe omwana bw'omubuuza mwadde mukola ki ne dadi wammwe kamba lwaki bwe mubuuziza akotesa ensingo kiki ekyo ekyenkizo ennyo kyakotesezza feesi kategedde akantu okenjogedde kiki ekyo ekyenkizo ekimuleetera okukoteza feesi okategedde ebwo bwe buntu bwe tulina okwekennennyo nga tulina abaana baffe emotions zino engeri gyakyuka engeri gyayogeramu gyakola atya gya feesi gyagifrowningamu gyakuddamu bikulu nnyo tumanye embeera abaana baffe gye balimu nti omwana bw'omubuuza wabadde ne ankowo bweba bayiginzeko ne ankowe oba yabaddewo ankowe mu holiday nti
mwabadde ne anko omubuuze ebibuuzo ebyekisiru mubuuze ebibuuzo ebyekisiru wageze mu kisenge kya anko wagezeeyo n'omu okukyayi mubuuze ebibuuzo tomubuuza nti omubuuza interrogatinga mubuuze mu magezi mubuuze mu magezi wageze n'omu okukyayi mu kisenge nadaawo anko ne mutwalira kyayi kyayi womutwaliddewo yabadde luddawo bwotyo mubuuze omwowadde ku kitanda ogenda bakuleka bwati face kati awo lemera waawo lemera waawo kubanga omanya kati waliwo ensonga ebyo byonna bijja eri omuntu afaayo ennyo ku mwana amustadinga nga bw'abeera awo jamanya dakiika ku dakiika buli wadde oba omulaba ne bw'oyogera naye omanya there is something wrong omwana wange waliwo ekyamubaddeko kubanga be namubuuzizza teyeyagadde kwogera naye feesi yagifunyiza bw'ati ne bw'ati kati mubuuze mu ngeri y'amagezi omubuuze what's happening era anaakugamba okitegedde yes kale ensonga tugikomye ensonga yeeyo